ate otusanga osobola okubeera nga tokuba essimu not 77998 oba not 754 tugamba nti Stepens let's go Kalade. Then ne bannaffe aba Chebe General Enterprises tugamba nti bakuleetedde oba bakoledde na WIDAP eddagala ligenda okubeera nga terita omuddo mu nnimiro yo eddagala erya WIDAP erigenda okubeera nga litta omuddo mu nnimiro yo mu kaseera kano omuddo mungi enkuba etonnya asobofuna eddagala erya WIDAP ligenda kubeera nga alikuyambako mu nnimiro. Then tugamba nti eddagala lipakingiddwa mu liita ennamba half litre ne litres 20 era ng'eddagala lino ekisookeredde okukolebwa omwana enzaalo y'eggwanga erya Uganda lyakakasibwa Ministry ya Agriculture wamu n'ennema ate nga n'emiwendo wammaggwa emirungi ddala. Tukoledde ne bomba eya Chebe knapsack sprayer eno neesinga obuwangazi katale tugamba nti mumunzibu ate zitowa eri mu colors eza bbulu ate nga ewandiikiddwako erinnya erya Chebe. Kale no omulimi weeyo ne bomba eno egenda kubeera nga tekuyambako naddala okukola emirimu gyonna mu nnimiro olaba osobola okubeera nga tobutambuza bulungi ate tugamba nti bomba eyo yesookeredde okubeera nga tekolebwa omwana enzaalo ya wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Osobola okugenda ku ofiisi zaabwe wali ku Planet Plaza edduuka namba 13 level esooka mu Container Village oba oyagala kubeera nga tomanya ebisingawo ku noti 772 noti 772 49 26 noti 772 49 26 ensonga zonna n'osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Kw'ossa bannaffe aba Infinix Stores atugamba nti mu kaseera kano jangu weefunire akasimu aka Infinix mu bika byonna. Tulina ziri ez'ababede ate tulina n'ezaffe ez'abamufunampola so jangu osobola okubeera nga tofuna akasimu ako obulamu osobola okubeera nga tobutambuliza ddala bulungi ku bbeeyi eya wansi ate bbeeyi ey'ekibanja tuyingira Friday atugamba nti Friday ebeera Black Friday amasimu gonna gaba gasaliddwako ebbeeyi. Ojja kubeera nga tuyitako wali ku Infinix Stores okulya na byansi pharmacy ojja okubeera nga togenda abakyala n'abaami bwe bali okubeera nga tebakolerako ddala bulungi. Bwe nayagala essimu eno mu kibanja mpola ojja kubeera nga ojja ne line empandise mu mannya agali ku ndagamuntu yo ate ojja kujja n'endagamuntu yo ojja kujja n'essimu z'ogenda okubeera nga totandika nazo obulamu busobole okubeera nga bukwanguyira osobola okubeera nga ensonga ozitambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu obulijjo ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 751 noti 751 ensonga zonna osobola okubeera nga ozitambuliza ddala malidaadi saana. Kabogoza ogamba otya? Tolina ttabbu nyendo agamba ki? Nyendo mulungi. Omwami ono gw'olaba bataddeko ebiwaawo ye Ndawula Albert oli wali ye Sabrina. Omwami yakutte kamera ye Jesse Mukwaya andi ku kkono wano ye Matondo na Bijuuko nange yenze tamukedde mu malo. Tutambule kansooke nkuba amabaasa gano. Ono ye Lwima Lamek akwagaliza buwanguzi. Ate kuliko Peter Clever okuva mu Brian abasuubuzi ba oil w'ebidduka mu Nnyendo opposite ne Kevin. Frank Norris naye akuweereza. Adan ku JD Baba Saluni mu Nnyendo naye akwagaliza buwanguzi. Stentam Saul okuva mu Brian abatunda oil n'okusuubuza akwagaliza buwanguzi. Brian Abagula okuva mu Brian abasuubuza oil. Then Haman naye ava bannaffe abasuubuza oil. Adan wali ku KL Shoe Center mu Nnyendo. Then ne Patrick okuva ku KL Associate mu Nnyendo ne Jackie naye akwagaliza buwanguzi okussa Ashraf K abakome mu Nnyendo wali naye akwagaliza buwanguzi. So amabaasa gano gonna ssebo gonna gago simanyi bamulimu kawumbi naye bakwagaliza buwanguzi kati bw'oba toyiseemu ojja kuba obaswazizza. Ekibuuzo ekyawomwapo DJ Melo Pro mukozi ku mpewo eza radio budde y'omuntu wa bulijjo. Mpa program z'akola ku mpewo n'obudde bwazo. Akola program ya Denix ebeerawo okuva ku Mmande mpaka Lwakutaano saa 6 ez'emisana mpaka 10 ez'olweggulo. N'akola program y'Ekintabuli ebeerawo Lwomukaaga okuva saa 12 n'ekitundu ez'okumakya mpaka saa 3 ez'okumakya. N'akola ne program ya Saturday Dance Party ebeerawo olunaku Lwomukaaga
kuva ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 11 ez'okumakya. Osobola omuwa 10. Akubye n'akabonero. Kale bakuwa obubonero 5. Bakuwa obubonero 5. Londa ebibuuzo byawo then bakkanyage. Omukulu oyo nga bw'alondamu ebibuuzo bye nyongera okubeera nga mbajjukizaako nti enteekateeka yaffe eno ekutuusibwako Gianni Copslap. Kale no gwalina ekifuba ne ssenyiga birwanyise ne Gianni Copslap. Gianni Copslap lino ly'eddagala erina ebirungo byonna ebigoba ssenyiga n'ekifuba mu bwangu ddala, so mu bakulu ne mu bato. Gianni Copslap ajjanjaba ekifuba, ekiraakiira, ekitakutuka, ekikalu, ekikolokoota kw'ossa ne ssenyiga owa buli kika. Akoleddwa mu miti gyaffe wano egy'eggwanga erya Uganda, era nga yakakasibwa ekitongole eky'eddagala mu ggwanga. Musange mu maduuka gonna agatunda eddagala mu ggwanga. Nammwe abaagala okusuubula nammwe tubakolako bulungi nnyo. So ekisinga okubeera ekikulu, jangu wano mu Nnyendo weetuli opposite ne Coca-Cola Depot. Oba okumanya ebisingawo osobola okuba ku 070 520 79 56 ne 0782 275 250. Ye Gianni Copslap abakutuusaako enteekateeka eya Nantamegwa. Nuba okay basabi eno ng'otandisira maanyi tubanga maani y'omuntu yatandika liiki sebo ye ttiimu yasooka okufuna obwanguzi mu ly'eggwanga erya Bungereza eno sizoni naye byagituukako okuva ku olwo Katonda yekka y'amanyi. Ekisooka mpa erinnya epaatiike erya ttiimu ya Lugazi FC. Kigaanye. Tewali kanyeko bagiyita the leaders. Ekyokubiri Munnayuganda Martin Kiiza azanyira club ki? Fasiru Kenema Sports Club Busatu. Yali yabba abantu okwagala okubatta. Mpa teams B okuvaako mu ggwanga erya Uganda ezikyasemba okwangula empaka eza Sekafa n'emyaka. Kuliko ttiimu ya Express mwaka gwa 2021 ne KCCA mwaka gwa 2019. Bakuwe busatu. Ekibuuzo ekyokuna. Mpa ebyava mu fayino eyafa Juniors League B 24 kitegeeza nti eya Sonia 223 224 kakati njagala ompa ebyava mu fayino eyo. Junior team yakuba KCCA Soccer Academy gole mu bwerere. Yakuba KCCA Soccer Academy gole mu bwerere. Bakumpere busatu. Ngisigana kuwa nkola ya maanisi tebwowangudde ekikopo ng'ebikopo ofuna. Sikudde ate mbana abakaaba buli kiseera. Mpa ebyavudde mu mupiira ogwasembye okuzannyibwa ku kisabo ekya Bombo Military Barracks Ground mu liggya ggwanga erya Uganda kampeyini eno. UPDF yakuba Wakiso Giants gole mu bwerere. UPDF yakuba Wakiso Giants gole mu bwerere. Bakweze busatu. Ng'otwala speed. Ekyomukaaga. Ani yali opponent oba ttiimu ki eyazannya Maida mu Big League Promotional Playoffs 2023-2024? Northern Gateway. Nedda. Jam. Tewali kanyego wamuvuddeko afaafagale nayo seewo. Eyo ttiimu ya Busai FC. Ekiddirira ekisembayo. Kino kyekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga erya Uganda. FMU
Kimpe bujuvu bwakyo. Federation of Motor Sports Club of Uganda. Wangi? Federation of Motor Sports Club of Uganda. Federation of Motorsport of Uganda. Nedda. Eno semi-final. Kiri Federation of Motorsport Clubs. Si club. Clubs of Uganda. I don't know what you're motorsport. Yes. So sende ziliawo zibalinze bwe zitikaka toyina zizanyiramu. Nuwa. Manyisewo. Ekisembayo. Yesewo. Mpaya at least ba opponents babiri. Abali mu group yemu ne Uganda na Nigeria. Mpaka eza AFCON eza 2023. Bali pe Uganda dali bali Coast ne Guinea Bissau. Bakwe busatu. Isoko ngendo omulemu ngomulupuna mulala nje. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo, mwebali nnyo mwebali ddala mwewulikwira nga temugyekumbiddeko mwewulikwira nga ate muwuliriza bannaffe abantu b'e Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo omukisa guuguno gukomye mu kibuga eky'e Masaka aba God's Care Driving School erisangibwa mu kibuga eky'e Masaka wali ku Restaurant Building okulya na Bank of Africa nga waliwo ne Ministry of Works and Transport ne Uganda Drivers Licensing System. Kali bategeeza abantu mwenna anti bakuleetedde omukisa gw'okufuna driving permit nga nno ogifunirawo wane Masaka mu nnaku 2 zokka ate nga togenze Kampala era nga togenze Mbarara. Kali n'omukisa guno aguliwonga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'e11 paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 wali ku ssaza e Masaka. Ajjukira nti omukisa guno guweebwa abo abaagenda maaso n'okubeera nga ate beewandiisa. Kale nno akyogenda okubeera nga tookola kiri kimu kyokka ogenda okubeera nga tookubira ku manager Enoch ku noti 742 63 93 33 noti 742 63 93 oba noti 7 50 bajja na kuyambako nno okukola ebintu nagamba nga okufuna driving permit eyiggwe atagifunangako okuyambako okuddiza obujja driving permit yo then okwongera class mu driving permit yo n'okuyambako okuyiga emmotoka ennene n'entono byonna osobola okubeera nga tobitambuliza ddala bulungi bye bannaffe abo aba God's Care Driving School. Kale nno beeyune ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala bulungi. Omukulu ng'amaanyi gakuwedde ogayinamu tutambule. Ekibuuzo ekyawo omwaka omwami gwe bayita Muzeeyi Kamaani mukozi ku mpewo za radio Buddu y'omuntu wa bulijjo mpa program zakola ku mpewo n'obudde bwazo. Akola program Serukeera okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 4 kuva ku Monday paka ku Friday. Akola program Kadongo Kamu ku Sunday ssaawa 11 paka ssaawa 2. Akola program nkutadde n'obudde bwa Kadongo Kamu ekoma ku ssaawa 1 ey'akawungeezi si ssaawa 2. Akola n'agaffe ebuba 2 evaamu kati etandika ssaawa 3 paka ssaawa 4 Monday paka olunaku olwokutaano. So tulonzeewo wadde n'akamu badde kuwadde obudde nga nkulese weetwale naye weetutte bubi tugende. Onywedde? Wanywedde ki? Kyayi? Kale ekibuuzo ekisooka twogedde ku kibiina ekyo ekya FMU mpa pulezidenti waakyo. Jimmy Akena. Jimmy Akena bakuwe manyi bwe bamulonda bamulonda awo oli mugoberezi. Ekibuuzo ekyokubiri Nigeria atuuka mu finals ez'empaka eza AFCON 2023 njagala ompe ebyava mu semi final gye yazannya.
yakuba Ghana 2-1. Jangu. Nigeria yakola eggwanga lya South Africa bo olunaku ddala penalty oluvanyuma lw'okulemagana ggoolo emu ku emu mu penalty n'okuggwa nnyo 2 bakuwe. Ekibuuzo ekiddako, ani yazannya Paida Black Angels mu Big League Promotional Playoffs eza 2023-2024? Buhimba. Si Buhimba ssebo. Jangu. Northern Gateway. Kituufu. Kale buno bakuwe. Ekibuuzo ekiddako, mpa ebyavudde mu mupiira ogwazannyiddwa wali e Kavumba Recreation Ground ogukyasembyeyo. SCCA yakubye Sotile Bright Star goal 1-0. Goal 1-0 bakuwe. Ekiddako, njagala ompe amannya gali MVP owa FUFA Juniors League 2023-2024. Bashima Nsu. Tonjiya nkulaba gyodda. Jangu. Richard Okelo. Akoze revision. Tugende. Villa yazanye mu mpaka eza Sekafa Club Championship. Njagala at least ompe teams B kwezo byadde nazo mu kibinja. Yabadde Jangu. Tinya Ketiara Singida Black Stars. Singida Black Stars. Omanyi gyeva Singida? Tanzania. Ne Elimeriko kuva South Sudan. Patrick Kadwa azannyira club ki? kibuuzo sebo. Asambira Kitala FC. Kitala FC. Adamanyi osangamu. Ekisembayo. Sebo. Mpa erinnya Patrick erya ttiimu ya Kitala. The Lion. Jangu. The Royals. Erinnya Patrick erya ttiimu ya Kitala. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo, mwebale nnyo mwebalire ddala ebibuuzo okuvaako mu ggwanga lyaffe lya Uganda abw'ebityo ebikomekerezeddwa. Yes, nyongera bajjukizaako Kizito Vincent Fonis awo Munyendo Masaka Kalangala Taxi Park ku Arcadia Mukulumbuga okuliraana ba New Kalamoja Traders. So bategeeza abasuubuzi mwenna nammwe abaguzi ba Ssekinomu nti basuubuza buli kalonda yenna ow'amasimu gwe wandyetaaze. Tutunda amasimu g'amapeesa n'ezo za smartphones. Tuwandiisa layini z'amasimu zonna. Tugaba cash ne float ku MTN ne Airtel. Tusuubuza radios ez'amanda wamu ne speakers ezikyagingira ku masannyalaze ne ku sola. Namwe abagala kufulwe mu mwere empangaazi jangu ku Kizito Vincent Fonis Munyendo. Tutunda yaka, StarTimes, ebyamasannyalaze ne sola. Byonna ejja kubisanga waffe era ng'okumanya ebisingawo tundikira obubaka ku WhatsApp ku 075 9 25 978 oba okube ku simu zaffe 078 31 34 ye Kizito Vincent Fonis Munyendo. Kale nga tugenda mukumbulamuuko njagala okutegeezaakoko nti ekigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer
kyekijumisa kyogenda okubeera nga toteeka mu nnimiro yo wamma buli kimu kisobola okubeera nga tekyanguwa mu kaseera kano. Njagala okutegeezako ko nti ogenda kubeera nga tokiteeka ku birime nga emmwanyi, ennyaanya, emboga, ennaanansi, ebijanjaalo, abalimu omuceere, green paper n'ebirime ebirala byonna. Kyongera obugimu mu ttaka ate nga kigwiramu ddala bulungi bw'obanga omaze okubeera nga tokikozesa. Kale kirina bulabe ku butonde ate nga kyakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga eryaffe lya Uganda. Kitta obuwuka mu nnimiro ate ng'ebirwadde byonna ebigenda okuba nga bibumbagana ennimiro yo bigenda kubeera nga tebigitya okufaako obufi kubanga kirimu ekirungo ekitta ebiwuka ebigenda okubeera nga tebireeta endwadde. Kiyamba ekibala okukula amangu ate nga kigimu bulungi ate ne kikulira ku speed ey'ekika ekya waggulu ennyo. Kale nno ekijumusa kino ekya green fertilizer kigenda kubeera nga ate kiyambako ensigo yo okukula amangu ddala wamma ggwe ng'erina emirandira emigimu obulungi okuzaama ate nga migimu ddala. Ogenda kubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 26. Genda ku matundiro gonna ag'ebyobulimi mu ggwanga eryaffe lya Uganda osobola okubeera nga tokifuna. Kyekigimusa ekyo ekigenda okubeera nga ate kikuwa value for money naddala mu nnimiro gw'omulimi ekya green fertilizer. Tetumulemuuko ate tudde n'ekitundu ekyokubiri eky'ebibuuzo okuvaako ebirwa eggwanga. Ekiro eky'olunaku olwaleero tukyali mu nteekateeka yaffe ya Nnantameggwa era tugenda genda mu kitundu ekyokubiri kya bibuuzo bya mizannyo okuvaako emitala w'amayanja. Kale nno ku Radio Wood kwokka kwolina okubeera kubanga enteekateeka eno ekyagenda mu maaso. Tukyalina muganda waffe Kabogoza Noah ne muganda waffe Lwetutte David mu nteekateeka eno era buli omu ali wano muwanguzi just abasinzizaako munno omukisa yagenda okugenda mu final. Enteekateeka yaffe eno ekutuusibwako Bugoma Sand Beach Kalangala. So twakuleetedde October Festival etandika olunaku olw'enkya era enkya tukeereko bukeezi ku Bugoma Sand Beach Kalangala. Tujja kubeerayo paka ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'ekkumi kyokka mu nnaku ezo zonna okuyingira $2,000 gyokka. So mujje tunyumirwe emizannyo gy'oku mazzi gyonna omuli okuwoga omuli quad bikes ne beach volleyball naye waali n'emizannyo emirala mingi. Kale no Bugoma Sand Beach tumanya tuba tusimbudde ffe tusimbula gwa 10 paka omwaka gye wogwera. Kale nno yitayoko onyumirwe obulamu. Kabogoza bakwadde amabaasa sooka olonda amabaasa otulabe. Kale nno tugenda mu bibuuzo okuvaako emitala w'amayanja era nga biri ebibuuzo 8. Ebibuuzo 8 kuliko ekibuuzo ekyakannya penalty question, kuliko ne brain teaser kasiba bwongo. Byonna bitwogera si bipya eri Kabogoza Noah kubanga n'omwaka oguwedde yayita process y'emu. Isitole wa Nnantameggwa ebiseera ebisinga awangulwa nnyo omuntu eyali alabikiddeko era mu mpaka zino. So ebyafaayo ebiseera ebimu biddiŋŋana. So katulabe ku luno Noah semi-final agisimatuuka oba tewali lugendo. Noah lisitedde? Yes, sir. Abantu bajjukiza amannya go ne club z'owagira tusimbule n'ekitundu ekyokubiri. Mama Kabogoza Noah ndiko mu bagira KCC in Manchester United. Aya. Ekisooka Yes, sir. omuzannyi Makakukulera omanyi bulungi nnyo wa Chelsea. Yes, sir. Shot number kigi yasooka okwetimba ku kiraabu eyo? 32. Bakwereze busatu. Mpa amannya g'omutandisi wa kiraabu ya Holstein Kiel mu ggwanga erya Germany. Kiganye. Sewe tewali kanyego. Ye nga weekwese mu kasonda nnyo kiki. Ye Marcel Rap. Era gulo mu the best of era kuyabadde kochi waffe wa weekend. Kitegedde Noah. Manchester United yakuba Chelsea goolo 4-1. Mupiira gwe basinkana ogwali ogwokubiri ogwa season ya 2022-23. Mpa eyatebera Chelsea goolo ke yanyoma ogwo mupiira. Kiganye.
tewali kanyego bino bibuuzo byonna bya klabu za mumuwa Chelsea omulala wa Man U oyaliyo Felix damu kino omusambi Yusufu Enyesiri yazanyira klabu ki Fenerbahce busatu mpa ebyava mu final eya DFB Pokal eya Sonia 2-3-2-4 nedda lwetute bakutute speed eyali bali bakusene kituufu naye yakuba kirabu ya Kaiserslautern gole mu kubwereere Nuwa Champions League final y'omwaka oguwedde yabadde mu ggwanga ki England Nuwa kifu David wali Nuwa omwaka oguwedde gubeera mwaka ki omwaka ogwedde yali 2-23 ezo empaka zaali mu ggwanga erya ttaka okitegedde tubalina Nuwa Messi yalina likodi ey'okubeera okuwangula awards ennyingi ez'okubeera man of the match mu edition emu ya World Cup mbuulira World Cup kyeyo era mu World Cup eyo yafunamu awards mmeka World Cup ya 2022 alinamu awards 7 Nuwa Cham David World Cup ya 2014 erinamu awards 4 nayo tuule kituufu yali World Cup ya 2022 ne Messi yafunamu awards 5 ekisembayo tugende mu extras omwaka oguwedde mu motoka wa Formula 1 twalina ba constructors 2 bokka abaawangula mu race zonna sizoni eyo ba constructors abamanyi bulungi mpa amanya gaabwe sigambye bavuzi constructors sibeera company kakikuddiremu omwaka oguwedde gwonna twatulina ba constructors 2 abaawangula ku race eza Formula 1 mpa amanya gaabwe busatu olabye nga wali obadde obuze tugenze mu kanya ansa njagala emu ye oba nedda Jorginho ye muzanyi akyasembye okuwangula empaka eza Euro ne Champions League mu mwaka gumu kituufu oba kifu kikyamu baji obeera ogikuba ekikondo tugenze mu brain teaser kasiba bwongo ono yali muzanyi wa mupiira yawangula Golden Boots eza Premier League esukka mu 2 yazanyako ne Kasper Schmeichel ku kilabu emu yazanyako ne Chris Wood ku kilabu emu alina omudaali gwa Euro era alina omudaali gwa Champions League alina likodi mu ggwanga erya Bungereza ng'omuzanyi akyasinze okuwangula awards ennyingi ez'obuzanyi bw'omwezi mpa amanya ge
nja kuddamu nze sirina buzibu. Ono muzanyi wa mupiira ene wangula ku Golden Boots esukka mu 2 eza Premier League. Yazanyako ne Kasper Schmeichel ku kilabu emu, yazanyako ne Chris Wood ku kilabu emu. Alina omudaali ogwa Euro, alina omudaali gwa Champions League, yalina likodi ng'omuzanyi akyasinze okwangula awards ennyingi ez'obuzanyi bw'omwezi owa Premier League. Obumpa amannya ge Henry Thierry. Sebo jangu olonde sebo tebasala gonero. Bw'oba olonda oba tolonda otule naye bakuweereza ebibyo. Tula bulungi bakubuuza ebibuuzo byo. Oyo muzanyi aleka eyo. Ajja kumubuuza omudaali gw'alina ogwa Champions League, anayeko omudaali gwa silver. Omubuuzo ogwa Euro nagwo agulina. So Hurricane ye muzanyi waffe oyo gwe mbadde njagala mu answer. Kale mbeera bwetyo betambula okyali ku radio budde ey'omuntu wa bulijjo, nyongera okujjukizako bannaffe abava Cave Restaurant abaana bano bagenda okutuuka mu studios nga bamaze dde okubeera nga tebakolebwako. So banywa kacaayi akawoomu akazibu ennyo okuvaako mu bannaffe abava Cave Restaurant. So Cave tugamba nti jangu osobola okubeera nga twefunira ekyenkya, ekyemisana, ekyeggulo ate nawe walina emikolo egy'enjawulo tukola outside catering. Tugamba nti olina mukolo gwa kwanjula, olina gwa mbaga, olina birthday parties, oba olina mukolo mulala gwonna, tujja kubeera nga tetukolako ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Ku noti 753 67 65 35 kuba ku ssimu eyo noti 753 67 65 ani yasiimye omubazi Quality Furniture mu kibuga eky'e Masaka wali opposite ne Hotel Next. Ojja kubeera nga toyitawo akolera emmeeza, akolera ebitanda, akolera sideboards, ajja kukolera emmeeza na buli kimu ekibajja ajja kubeera nga atakolera ddala bulungi. Ate nammwe abaana baagala okubeera nga ate muyiga okubajja yasiina omubazi ajja kubeera nga atakolako. Ku noti 754 18 95 62 mukubireko ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidaadi saana. Omukulu kazi wavudde wa w'obulenzi siriweero weereeyo budde yagendayo nange mutatukola ku baana byonna ne mubikola naye wamaliriza musigadde mu kibinja. Simanyi owagira buddu owagira bulemeezi mbadde nkusibako ekitiibwa. Kale tugende mpa amannya ga kapiteeni wa ttiimu ya Bayer Leverkusen. Jangu Lucas Radek. Ekibuuzo ekyokubiri nga Leniolo tanajja ku klabu ya Man U, mpa omusambi eyasembayo okwetibwa omujoozi namba 15 ku klabu eyo. Jangu Sergio Lugoron ye musambi oyo. Tugende. Gabriel Paulista azanyira klabu ki? Nze nga ngamba akyasamba. Wetuti omusajja omututte mu kuwummula nga akyasamba. Nuwa tulonda asambira mu Besikita eggwanga lya Turkey. Tugende lwetutte. Njagala ompe omusambi wa klabu ya Manchester United eyateeba mu legs zombi wakati wa Man U ne klabu ya Chelsea season ewedde mu Premier League. Ganacho. Nedda. Jangu.
walima katono. Taliyo. Taliyo. Tugende lwetutte. Ab'obulenzi twali tuyitawo nga tuva ebululu ne batuyira amazzi. Ne tugamba bannange batwagaza ki? Kati ozze eno nange kankuyira amazzi g'ebibuuzo. Naawe ogalinze era obeddanga kuyira. Kale, njagala ombuulire ttiimu eyajjamu club ya Madrid mu mpaka eza Copa del Rey season ewedde. Barcelona nedda ssebo jangu Atletico Madrid bakuwe lwetutte amazzi ogawe bwe gakuyiikira mwaba gatukubanga mutwongezaako n'ebigambo birabe mugende oba gaali gamazira okwozebwamu engoye nange simanyi. Kale lwetutte mpa eggwanga erigenda okuteekateeka final ey'ekikopo ekya UEFA Champions League 2024-2025. Soka nawe obitta n'oba ne weesekerera. Nedda. Jama. Tugende. Lionel Messi ekya tujja kubuuza kisaawe kigenda kiba. Lionel Messi ye musambi asinga okulabikira mu mpaka eza World Cup. Yakalabikirayo yakazanya games zimeka. Games 20. Wetutte nedda. Wetutte nedda jangu. Games 26. Kabuguza no. Lwetutte ekibuuzo ekisembayo tugende mu extra time. Njagala ombuulire amannya ga Grand Prix evugibwa ku Marina Bay Street Circuit. Okyalina akadde kukyalina. Nanyenyo. Nagamba vivyo. Jangu. Singapore Grand Prix. Why? David. Lugendo terumbe luwanvu olweruweero. Nojja kutuuka. Ovanya obutatambulira mbudde bwajja mutuuke mangu. Nyongera bajjukizaako Ronnie Sports Center nga tugenda mu Ntegeke. Ronnie Sports Center jangu ku Muteo Complex. Lumu namba 2 mujje mufune engatto eziri oligino weziri mu abazannyi b'omupiira namwe abagala zifair play weziri. Kubanga ene Masaka butafu bwagenze buwera wetaaga fair play egenda okwanguyiza emirimu. Then empira egisambibwa weegiri emijoozi egya club za mu weegiri egiri oligino mu players version ne version zendala. So jangu ofuna omujoozi gwa club yo oyambala onyirire namwe abagala emijoozi egya tiimu ziweegiri ku Ronnie Sports Center nga muli tiimu ya mpira temwina mujoozi mujje tugubaguze ate tubakolere ku kya branding oba labeling batera akamanya n'ebigambo ku mijoozi egyo. So n'ebyaka ebirala bingi body hammers, shin holders, muscle tights mujje mubifune ku Ronnie Sports Center ne t-shirts eza Erikambi Academy za ddala nazo weeziri. So ku Muteo Complex ojja okutusanga tuli ku main floor opposite ne Tropical Bank ojja okusanga Muteo Complex. Kakati bw'onaatuuka wali kuba ku fulo eriko bondi y'emmotoka eya Gisaaji. Eyo fulo ennyini yingira munda era ojja kulaba omukyala owa mobile money ku mulyango awo yingire munda ddala ojja kubeera ng'otusangawo. Okumanya ebisingawo ojja tukubira ku 0757 637 42 57 ne WhatsApp ku eri 0757 637
42 57 ne 074 95 77 06 era ne bannantambi gwa buli anatuka ku final oba anabeera lwetutte oba anabeera nuwa gundi amuwagira kochi abangambye wano nti yekwafira lwetutte mwana owebulenzi baaba so tujja bambaza munyirire amiina kikyate nga busesenga ovuddemu akaseke kusitegeera bulungi nnyo tewekkiririza busebo alhamdulillah tugenze mu kanya Ryan Giggs omumanyi aliwo amaanyi era akozesa bulungi okonoye so red card yokka Ryan Giggs gye yafuna ku Manchester United yajja mu season gye yasemba okulabikira ku kiraabu eyo kituufu oba kituufu kikyamu bakuwe 3 Giggs byofuna red card ku Man U naye nga bwemubuuza lwaki kikyamu ayinza okuwa ansa abadde gwalaali tugenze mu brain teaser kasiba bwongo ono yali mutendesi wa mpira ogw'ebigere yatendekako Ronaldo de Lima ku kiraabu emu yatendekako Claudio Makelele ku kiraabu emu yali mutendesi w'amaanyi wabula teyawangula Copa America ne ku mpaka eza Europa League teyaziwangulako ye mutendesi yekka yali awangudde ku World Cup ku mpaka eza Euro ne mpaka eza Champions League obumpa amanyi okay ono yali mutendesi wa mpira ogw'ebigere yatendekako Ronaldo de Lima mu kiraabu emu yatendekako Claudio Makelele mu kiraabu emu yali mutendesi w'amaanyi nnyo wabula teyawangula Copa America oba empaka eza Europa League ebikopo ebyo bibiri teyabiwangulako ye manager yekka yali awangudde ku World Cup ku mpaka eza Euro n'empaka eza Champions League obumpa amanyi wayi otunulako waggulu n'otunulako wansi ansa nesigala ng'egaanye jangu Noah 3 kale mbeera bwetu betambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga ate mugyekuumiddeko mwebale kubeera nga ate muwuliriza n'ebibuuzo okuvaako ebweru w'eggwanga bwe bityo bikomekerezeddwa kale nno njagala okujjukiza kuko bannaffe omuze 895 ya radio Buddu radio omuntu wa bulijjo nantamegwawo ebyemizannyo 224 era eno ye semi-final ey'okubiri olunaku lwe mu studios tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Kabogoza Noah omwagizi wa club ya KSSA ne club eyo eya Manchester United akosa Retute David omwagizi wa club ya KSSA ne club eyo eya Chelsea leero akantandike ne mwana mulenzi gwe bayita Kabogoza Noah omwagizi wa club ya KSSA ne club ya Manchester United ekibuuzo ekyawa omwapu yakise bulungi era n'afuna obubonero 5 Local Sports yazzeemu ebibuuzo 5 n'afuna obubonero 15 n'alondayokko n'ebibuuzo 5 ewamu omugatte mu Local Sports n'afuna obubonero 2 bwe twabadde mu International Sports yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayokko n'ebibuuzo 4 ewamu omugatte n'afuna obubonero 13 nga buva mu International Sports ekibuuzo kya penalty kyaganye ku side ye Brain Teaser yaganye
naye yalonze eya munne n'afuna obubonero obusatu. Wenkutta obubonero obutaano n'engattako obubonero 2 n'engattako obubonero 13 n'engattako obubonero busatu ewamu omugatte nfunye obubonero 41. Mwana mulenzi gwe bayita Lwetutte David omwagizi wa club ya KCCA ne club ya Chelsea. Ekibuuzo ekyawa omwapu kye bamubuuzizza kyamulemye. Wetwabadde mu local sports yazzemu ebibuuzo byabadde bisatu n'afuna obubonero 9 ebyokulonda n'abyesonyiwa. Wetwabadde mu international sports ebibuuzo byonna bambi byagaanye n'okulonda teyalonze. Ekya penalty yakiise bulungi. Brentiza yagaanye. Nkutte obubonero 9 n'engattako obusatu ewamu omugatte afunye obubonero 12 era nga mwana mulenzi Lwetutte David tayiseewo ogenda ku mutendera guddako ate ng'ayiseewo ogenda ku finals ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Kabogoza Noah omwagizi wa club ya KCCA ne club ya Manchester United n'obubonero 41. Kale mbeera bwetyo bwetambula bannaffe aba Infinix Stores mu kibuga eky'e Masaka gendayo osobola okubeera nga ate weefunira essimu eya Infinix obulamu osobola okubeera nga tobutambuliza ddala bulungi essimu nnungi ate nga ziri ku bbeeyi ya wansi mu lunaku lwa Friday